Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi ab'ekitongole ekya Crime Intelligence eky'Entebbe nga bali wamu ne DPC w'Entebbe bwe bakoze ekikwekweto mwe bakwatidde abavubuka okuli Lubega Charles, Asiimwe Derrick ne Kakoza Hassan abaludde nga batigomya ebitundu eby'enjawulo. Bano kigambibwa nti bali mu kabinja ak'ebijambiya akaludde nga katigomya abantu mu kitundu. Abantu nga bano betaaga maybe bagende kumu. Leero abavubuka bano bakulembeddemu abakuumaddembe okubaza mu bifo gye babadde banyagululira wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Basookedde enkumba akavundira mu maka g'omugagga amannya agasirikiddwa nga we baasookera era beewuunyisizza abasirikale nga bannyonnyola engeri gye baasibamu omusirikale emigwa ne bamuggyako emmundu. We twali ali mu kayumba paasi yasooka najja ku musirikale n'ajimpa bwe yamala ojimpa n'enjoleza omuvuka eyali emabega n'agisalako ekisipi ekyo kibaako. Omuwala akola mu maka gano annyonnyodde engeri abavubuka bano gye baamusalako ne bamukanda ensimbi n'okubalagirira bakama be gye bali. Kati ngenda olaba nga bagudde n'ekisenge kyaffe. Kati omu najja n'anteekako emmundu n'angamba ddawo weebaka. Omulala nga yalina ekijambiya ng'agenda abikula ku baana bonna. Ne baŋŋamba leeta essimu. Agamba olw'okuba teyalina ssente yabatwala mu kisenge kya mukama we ne batinkula buli kimu okutuusa lwe baagwa ku masimu n'ensimbi enkalu bye baagenda nabyo olwo bo ne babaleka nga babasibye emiguwa. Batankula buli kimu ne tufuna wali sente wali ezaali ku kameeza ne bazijjawo ne bazitwala. Bambuuza awali ka disiki eya kamera kati tugenda ova mu kisenge eri olwedde nga bamaze ogijjawo bamaze ogitemaatema. Oluvudde eno bagenze e Nalugala gye banyagulula $5,000,000 ebyapa n'amasimu agali mu nnyumba nga nannyini gaatutegeezezza nti baamugirayo ejjambiya ne bagimu kubanga n'abaana balaba. Bayingira mu nnyumba yange ne bantuukako ne batandika okuntuga n'okunsiba emikono n'amagulu n'omumwa guno ne feesi kubanga sikyalaba. Bantwalako ssente $5,000,000 bazisanga mu mmotoka yange nga ziri wansi wa motto. Bantwalako amasimu 5. Nannyini maka abulidde abasirikale ebyaliwo naye n'asiima abakuumaddembe ababakutte. Naye neebaza ab'ekitongole by'ebyokwerinda olw'amaanyi ge bataddemu nga tukolera wamu okulaba nga tufuna abantu ab'obulabe abafaanana nga bano. Waliwo n'omukyala alumiriza abavubuka bano okumuyingirira ne batwala obukadde 2 bwe yalina mu nnyumba n'emmotoka y'ekika kya Haliya era teddangamu kulabika. Batusanga mu nnyumba nga nakazaala nakawere bwebuddu nga bali mu kisenge leeta $10,000. Abasaba $10,000 nga sizirina olwalaba nga sirinawo ssente bafunanga $2,000,000 ze zaali mu nnyumba 2.5 ze batugjamu ne batwala amasimu gange gonna n'emmotoka ebisumoozo ne basimbula ne bagenda. Ebitongole by'okwerinda bikyali ku muyiggo gw'abavubuka abalala abaalabikira mu katambi kano era ne balabula abakyesigiriza nti bali kamanye. N'emmotoka gye baakozesa okutwala ebibbe yakwatiddwa olunaku olw'eggulo abavuga n'adduka ng'ekumibwa ku poliisi Entebbe. Martin Kizza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.